Muhammad Nsereko yajjayo. Buli Muhammad Nsereko bw'abadde ajja akola ekintu ng'akola credit, wallahi abasajja abo tebawa credit bantu. Ne bakwatirako andamaniddako IGP. Mbuba analyst ba NUP bonna abali bategeera bavaamu mu kibiina kye NUP. Kubanga kyava ku NUP okubeera nga terespectinga bantu bayambako bantu baabwe okugeza mbu Muhammad Nsereko ayambye abaana be NUP bangi ababadde mu makomera najja nga abayimirira ne babayimbula n'abo ababadde bogerera NUP nga bali emitala w'amayanja olutuuka ku kisaawe Entebbe ne bakwatibwa Muhammad Nsereko abeerawo nnyo n'abeeyimirira ne babayimbula naye banna NUP baagana okuvaayo okusiima abantu abo ne bakyova olaba nti ba analyst ba NUP abogezi bonna badduka mu kibiina. Bw'owulira musajja mukulu ng'ayogera ebigambo ebyo tolowooza nti nno ababyogerera kuba basiru bategeera naye olw'okuba nti beebuuza bwebuuza magezi kubanga osooka ne weebuuza nti omuntu omukulu okwogera statement efaanana bw'etyo ani abeera asibye abaana be NUP era bwe baba nga basibiddwa nsonga ki ezibeera zibasibisizza. Waliwo omusango gwali gubaguddwako nga mulambulukufu ne bagubulira Munnayuganda nti ono munna NUP asibiddwa ku musango weeguti ne weeguti nga gwabwenkanya. Bannayuganda ne bagana omulwanirira bana NRM ne bavaayo okumuyirawo omubiri ne bamuta. Abava ebweru w'eggwanga batugamba bebakwatira ku kisaawe Entebbe. Misango ki egiba gibakwatisa? Okwogera nti mpagira Kyagulanyi gwe musango gusibya Munnayuganda? Lwaki teboogera ku muntu asiba abantu abo kubanga bali mu buyinza era be balina amakomera agasiba Bannayuganda? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano mu ggwanga Uganda alinamu amakomera ameka era yali akutte mwana waani n'amuggalirira n'agaana omutta n'olwaleero kubanga batulaga abantu Kyagulanyi Ssentamu be yali akutte n'asiba. Awo naffe tujja kumukyukira tumunenye tumubuuze nti musajja mukulu lwaki osiba Bannayuganda mu makomera ago? Abalina amakomera era be babali mu buyinza era be bakwata abaana be NUP ne babatulugunya nga babavuna n'okuwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu. Muna NRM yennyini nnyini n'avaayo n'agenda neyeeyimirira omuntu asibiddwa nga wa NUP ne bamuyimbula nti kati NUP eveeyo efukamira imwebaze nti kubanga tweyanziza nnyo okuyimbula omuntu waffe. Omuntu abadde talina musango kubanga singa bana omusango nga ffenna tugulabako ne tukkiriza awo tuyinza okumwebaza naye basajja bakulu bano nkugambye si lwakuba nti tebategeera wabula bategeera lwakuba beebuuza bwebuuza magezi naye nga buli ekigenda mu maaso baba bakimanyi bulungi nti Bannayuganda balanga bwemage ekibasibisa kuba kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ba analyst bonna abalungi abali mu NUP abalimu amagezi abategeera NUP baagivaamu. That is one. Era ng'agamba nti Muhammad Nsereko has been criticized okubanga buli ssaawa buli muntu wa NUP abadde arrested ng'amujjangayo mu kkomera naye ng'aba NUP tebaddakaawo ne basiima Muhammad Nsereko. Nenzire emabega nga njagala kubuuza kibuuzo simanyi linnya lyo mukama wange naye nsaba okinziremu. Muhammad Nsereko wa kibiina ki? Muhammad Nsereko wa NRM. Who is in power? NRM yeri in power. Museveni yafuga. Muhammad Nsereko wa NRM. When those people get arrested, who arrests them? It's the government in power. People power tevanga yoko teina na buyinza bukwata muntu neemusiba. Kitegeeza nti bo bennyini bebeesibira abantu ate ne babajjayo. So if those people are able okukwata omuntu ne bamuteeka mu kkomera ne bamusiba ne bamwejjirayo, credit oyagala tubawe yaaki? Ebino ebintu biri you're there hoodwinking people and people are like yes mugezi alina amagezi. Muhammad Nsereko is an NRM supporter. The people who get arrested are not arrested by NUP or by Kyagulanyi. They are arrested by the government in power. Which government is NRM? If NRM is the very party that arrests those people and it's the very party that removes them in prison, why would you want us to credit them? For what? For arresting people and at the same time releasing them? How? Like toina bongo. Muli and she's supposed to kufumi intiriza. Well, that's how they say it. Or kufumi intiriza before ngatonda yogera. Kati Muhammad Nsereko credit mwe yachi. Nti Muhammad Nsereko mwebale kusibisa abantu ate ne mubajjayo mwebale kutuyamba. How? Why doesn't Muhammad Nsereko go straight to the parliament
n'awaayo ensonga eziruma abantu abo be baba basibye. Lwaki aba akyeteeka ye nga Muhammad Nsereko mu mikono gye okugenda n'abajjayo era abajjayo atya nga bazzi ba misango? Alina buyinza ki obujjayo abantu abazzi b'emisango abakola gavumenti byetayagala bakole era nga baba n'ensonga lwaki basibiddwa? Lwaki aba abajjayo? If the very government you're talking about or the very Nsereko you're talking about bakwata Honorable Kyagulanyi ne bamuteeka yonna gye bamuteese ne bamuleko ne bamugaana okutambula, lwaki tavangayo oko n'agamba gavumenti yennyini gy'akolera oba gy'alimu nti bannaye temukwata muntu muleke akole kyonna ky'akola kasita kibanga kiri mu mateeka? Lwaki tavangayo oko? Mulekerawo okusiriwaza abantu nga mwefuula ba analyst ab'ettabbu naye nga ne bye mwogera tebiri mu makulu. Kati kiyamba kitya? Honorable Kyagulanyi yennyini gw'oyagala ajjeyo abantu yennyini bamusiba. Watuuka eyo ne bamusiba kuba balina ebintu bye bawa reasons ze batuukaawo ne bamuwa. Aba yakava USA ali ku kisaawe bamukutte nti jangu otuukireko ku poliisi. If he can be arrested for doing nothing, what about trying to release omuntu gwe basibye for nothing? The only power he has is to tell his people okola video okola okwekalakaaso okuli peaceful okubanga bajjayo abantu be baba bakuttidde mu komera. And you bragging musimanya Muhammad Nsereko ayamba abantu atya? How many times have you seen Muhammad Nsereko gomugamba nti yabadda mu ntebe ng'agenze mu parliament nga we yateerayo omugenzi kale ekyo omugenzi sijja kyogerako nga musabira sente nga musabira ebintu ebimu ku bino n'agenda mu parliament ng'agenze gamba parliament bannaye parliament abantu abo baba beekalakaasa in a peaceful manner. Bambi temubasiba. Lwaki yeefuula nti kya mu mikono gy'okubanga abajjayo bujja kumuwa credit nti yabajjayo? Lwaki tagenda n'akirwanako parliament n'erekeraawo okukikola? Kuba ye okubanga alina obuyinza obubajjayo kitegeeza abantu abo baba si bazzi ba misango y'ensonga. Lwaki ye wagenda okubajjisaayo babajjayo kubanga aba abalwaniridde nti si bazzi ba misango? Lwaki tagenda bugenzi mu parliament n'asinziira mu parliament where abantu abo gye bajja order ezikwatibwa gy'abaddira ddala okubanga agenda n'agamba parliament erekeraawo okukwata abantu nga tebalina musango gwe bazizza. No one gets arrested for doing something criminal oba for being a criminal ng'alina gwasse. Muhammad Nsereko n'agenda n'agamba President Museveni oyo mutete alina gwe yasse ng'ate kituufu yamusse. Those people get released because they've done nothing. Muhammad Nsereko has never made it right. So why credit him? Abantu abo abajjayo kubanga si bazzi ba misango, tukiddamu si bazzi ba misango, babeerayo mu bukyamu y'ensonga. Lwaki wagenda n'agamba n'alwanirira omuntu n'agamba bannayo no talina kye yakoze? Aba talina kye yakola. Wabula tasobola genda n'aggisaayo muntu musiwa abantu nga ddala waliwo n'obukakafu obuliwo nti yatta abantu n'amuggisaayo. Bonna nnutu bagivaamu. Tutandike ku Fazili Mayanja. Fazili Mayanja yali omu one of the analyst mu nnutu ng'asinga obugezi baamukwatira entebe ku airport. Omanya yamugjayo. Muhammad Nsereko yajjayo. Buli Muhammad Nsereko bw'abadde ajja akola ekintu ng'akola credit, wallahi abasajja abo tebawa credit bantu. Ne bakwatirako andamaniddako IGP